alina okuyiga amazima nti no Bobi Wine gwe baali babisana naye emyaka 15 emabega yavaawo waawo dda. Bebe Cool ebyo byamulema okutegeera tulina ekizibu kyamaanyi nnyo nti Bannayuganda batinya bategeera Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine ali ku level ndala nnyo yakuli abayimbi simanyi president w'abayimbi ba federation oli president w'abantu Kyagulanyi Ssentamu kati amumanyi ali ku level ndala. Alina okumanya nti oyo visa, alina okumanya oyo asylum, alina okumanya oyo biliyoni na 10 mbejje 10 masajja 10 bunamwaya kati 10 sajja ina strategy zivaayo bulungi nnyo nnyo mirundi 15 byoni birawe ziti zivaayo kati kankusoke kuli bakuwa ebibiri ebyemmotoka ne bakuwa 10 ekyengoye ne bakuwa wala 10 kya bakuwaawo size ebina kanoyingira banka nocheka buli mwaka ngira munjeke milioni agaga zigaze 10 buli mwaka buli mwezi wasigaze 10 nsigaze 10 balamu milioni 2 times milioni 2 times mwezi 12 milioni 2 mwana times emyaka 4 5 ogulekayo ze milioni 9 ngaki sigula na sone lwaki sizimba na sone zigu ngaho bakabafuna se kilini mani ani togaseko zine zokuyisa diro zokuyisa amateeke zokola ki kati gari amateeka gona gebayi binabyo kuyisa FS bakuyisagala ya amateeka gona gebayisa ze milioni ziri 10 zibawule ze babako wole ze bamubakize ebibi kati bawoze meka kawumbi wola kawumbi nanti wola kawumbi ogenda kumaliriza okuddamu nga sente zizayo mu kato kyazi ate obadde ki osigazaayo mwaka osigazaayo 10 ompulira vane ku ekyo kugina emyaka 4 katubale emyezi 5 milioni 2 ziba milioni 3.5 times emyezi 5 milioni 17.5 kati emyezi 8 milioni 2 emyezi 12 milioni 4 no sija bafuna se erango damu gozijja milioni ebirango kwa ekintu ebalo ebisigala bitambula bulungi okitegeera era ne malambi funa ebino ebitano bakusanga parliament mudamu kusanga ndi mu parliament njoga bujozi nengo bulambu gamba ki bulambu buli situde ekiriwo era nsoza nzijenga DJ Jacob Mutuzo mayi mwagala nnyo munjogera nnyo amafuuko ndi chairman mnimu ebintu byatalina kwogera kati saze okujjanga DJ Jacob Mutuzo the most wanted the baddest sadika kufitinze sadinga kubamu enchuma chuma sikikuba nzanya nnyo omupiira nzanya nnyo omupiira wali omukyala guwampa bambi ali Canada ayina omuntu ya mama nkulamusizzaako mama Mariam bambi no yafuse mama wange mama nkulamusizzaako kanswenti oli bulungi na buli kisu kumanyi oli Canada abali UK Fatuma US ogamba otya mama mulungi US ogamba otya n'omulala gwe mmanyi bebo byankubira simu kyemanyi mwanjigiriza okutapata simu zesimu embeera ondabe simu namba mune omukyala nankubira nemukwata ngamba bambi gyebale kukozi nayo nasonyiwa FBC badensa ku namba ejo niye yakwatibwa omukisa nange sikwata simu nze omuntu ndi musajja akwata WhatsApp naye yayitira ku ligino yankubira direct yani nga why ate Jacob ono ene bwero kamujigabe manyi namba yondina mutu musomera ngamba munene yanziza era ayina ebizibu waliwo omuntu eyazimbe waffe mu kyalo kyaffe kati nga property tax tebamugerekeranga kala yagamukwasagala bya property tax twayimaliriza nze ndi muntu yangu yanye ebintu saga akalubiza abantu bulamu nga basagala kunkalubiza bulamu naye bambi twayogera kati nafuka ne mama wange bulungi twogera nnyo ku WhatsApp awo
bambi naye yankubira omuntu mulungi ayogera bulungi kimwe kikwata bulungi mukakamu nenyanti Jacob ko namba yeyo naye yanga ina byagala mutereeza twabimaliriza bali mukwasagana bulungi netufuka ne bachali chali wange bitambula biti tina tabuga mbute Duncan obulamu buli butya mama mulungi jolamu ali kusomera P7 emuwuba nange obulamu buli steady yaswa kwa Johnson mbadde nveeyo omuntu yadagala okuwa obuto because omusajja yamukyaye nimugamba musiru kati beyo otwana omusajja abafudde nembubuuza kati ogera okunywa obuto okufa omusajja agenda muziika naawe ogera mulekera mukazi mulala mu enjoyinga. There's life after relationship. Buli wobera mu relationship negana okukola kiba kitegeeza nti obo sigazo obulamu there is somebody also special in between now. Omanyi waliwo ekintu ekitibwa entuuko. Entuuko Duncan si ya kisiru nti entuuko ejja mu bulamu bwaffe olw'ensonga. Omuntu n'ava mu bulamu obwo nga katuna ine ensonga kyamujja mu bulamu obwo. Okana kiga musajja ono avude oba mukazi n'avudde mu kantu kati n'ekyawa kumbe Katonda akuteekera omuntu wana maddala. Naye n'okoggaano oyagala okojja mu bulamu bw'ensi tokyalya simanyi tokola ebya kisiru. Biraga okyali amacha mu love. Olina okuba nga omutima gwaguba. Bwagamba nti n'okukyaye ogamba it's okay you can go yaniriza omulala. Tekiri about namba y'abantu bameka boyagadde kiri about kwe kufuna ssanyu mu bulamu bw'ensi. Bwogeza kunywa obutwa simanyi wette simanyi ogera mu depression niyo omuntu gwogera mu depression naye ali free ali mikolo gya mukazi mulala omusajja mulala golino oyagala kwetta n'abantu bamanyi ekigambo kiyitibwa obulamu. Relationship esobola okuggwawo obulamu busigala nga butambula. Obulamu oba nga tebuli relationship eba teriiwo oba ogenze zira kumwa oba ofudde teri kudda mabega oyagala bujja waliwo ali mu ddwaliro waliwo abulaanira. Era mugabe buga nti njagala tunfunirayo olunaku tugereko mu wodi Fosi ogimanyi eri mulago Fosi ogimanyi Fosi eri mulago eyo kategero gigogolinga ku Fosi ekola ki bajja kugamba Fosi ki ekibeera mu Fosi. Tugereko mu Kazoli tugereko mu Limbo tugereko mu ggwanika lye mulago olabe emiryango boje basukasuka obukasusi eyo egiri eyo ekitalinako bantu baajo olaba abantu bebookye tugendeko wano mu bayindi bebookyezaane waggulu awo olabe buli muyindi waliwo olunaku bulinaku bookya abayindi kati golina obulamu omusajja akukyaye ambe oyagala kwetta gasiya ntudde nemugamba nti no omuntu wakukyawanga akuwadde opportunity ey'okufuna omuntu omulala si ye muggalanda wa laavu asembyeyo mu bulamu obwo mubuze yakujjako emberera ngwa kati oba yakujjako emberera yakukyawa nandi mbono mbadde mwagala nnyo mugamba oli musiru laavu ki eyo nze nsanga ng'eyise Duncan sisobola kwagala muntu okusinga bulamu bwange era sikabira muntu ng'agenze omuntu gwensobola okukabira mu bulamu bwange ali ogwo nerisa ye kayika gwe nyinza okukabira mu bulamu bwange ate naye kati ndi mukowumu ngenda nguma bwenyinza okukabira nga ntunudde mu ntaana ya Mirisa simanyi nakumanya Katonda era takindeeteranga ekyo naye munkabira omuntu bikoza nkyaye era mugamba oba onkyaye it's okay my dam good to go webale kunjagala webale kwera ku bulamu bwange nkwagaliza mirembe naye gyagaliza mirembe ate wakomawo nsobola okuddamu mwagala kwajagala nnyo okulya left over n'amawolu njagala nnyo okulya ennyo emmere ng'ewoze n'ennyala biki senyinyala entamu gye wali ofumbyemu osigala nga ntamu era omwagalirayo naviiriddeyo mama we yantutteyo nno by the way mukazi mukulu yantutteyo yampulizanga ku rediyo eyo nantwalayo ng'omwana we takyalya mmere takola biki omusajja amuzaddemu abaana babiri amukutte simanyi biki kwegamba omanyi mulimu ebintu ebimu abakazi neewunya nnyo omukazi Duncan okutta essimu y'omusajja ogikebera ovudde n'ewaka otandise ogoberera omusajja we entambula gy'atambulamu otegedde omusajja abakazi bayagala bakubidde amasimu kiba kitegeeza tiwawulirirwa oli musiru tomanyi na kiki oyinza kukolera mu tayimu yo. Omusajja abeera wuwo ng'oli naye waka omukazi abeera wuwo ng'oli naye waka bwakuvaako taba wuwo omukazi osobola omuzalamu abaana 3
owokuna nga si wuwo, owokusatu nga si wuwo, owokubiri nga si wuwo. Omukazi n'omusajja laavu esookera ku makya ne bafuukira ezzike. Omuntu n'akebera essimu n'okubera n'emibaawo mpaka okumanya entambula ye. Kyakisiru. Wabula olugero lw'Abaganda lugamba omuzizi azimba ttwe. Ate Duncan bw'oyagala ng'omuntu nga tomusanze embeerera kiba kitegeeza atobye okutuukawo waabi mikono gyo. Kiba kitegeeza anytime asobola okudisappointinga nga ggwe omuntu kiri eri ggwe okumakinga sure nti takola ki takudisappointinga. Ate buli muntu ali ku nsi alina engeri gy'asindamu omukwano laavu ye. So bw'okeranga kuma kino gaa nti no nsazeewo okukwagala muntu, simu ye, entambula ye, byakola, fokasinga ku muntu oyo. Omuntu wakudisappointinga physically n'akulagako n'akulabako nga si gwe weezuulidde. Omala olw'okwezuulira ne Katonda okukulaga embeera z'omuntu. Oba oli awo message nejja baby I miss you. Waliwo ensonga lwaki message eeze mukadde wange oli awo wadde togikutteeko tandika okwesikamu mpola. Omanyi waliwo badde oyagala kugenda kugwa mu swimming pool otesitingeko amazzi oba ganya okugwa n'oteekayo ekigere wootyo kati laavu tandika okuteekayo ekigere nga ojjayo. Oba ali okedde ku matana weeyira n'okwata mu mazzi nga gookya teeka laavu tandika okugiteekamu kannaswi olabe kati laavu olina kera ku matana gigenda mpola. Bwesi stressinga ne laavu oyending up ng'oli miserable naye ng'omuntu gw'okaabira ayongera kunyirira bunyirizi nga gw'osiiwuuka odda mabega okola biki buli kimu tekitambula. Olina kukeera ku makyo ga nti omanyi nkitadde ekya laavu kankirabe bulabi ekijja kyekiba kijja. Se stressinga ekijja kyekiba kijja. When you scratch my back I will scratch your back. If you don't want to scratch my back, do not think that I will scratch your back. Because love is about giving, love is about sharing, love is about respecting your partner's lifestyle. Okubanga partner omuwa respect eyo nti omukazi wange nampulira ate nga nyenze, boyfriend wange nawulira ate nga omusajja omulala ali magulu gange. Bw'obanga tolina nsonyi eyo ng'osobola okukiza abasajja banna bakwebakeko ng'omukazi, ebitundu ebyo ekyama tebikyali bitundu byakyama, biba byafuuka bya lukale. Kubanga ekitundu ky'ekyama kiba kitundu ky'ekyama nga kirabibwa omuntu ogwo. Bw'obanga essaawa zino olaba abakazi bana, abasajja basatu, basajja babiri, that's not a private part. It is not. It's a public part. Because waliwo ensonga lwaki Katonda yatonda ng'omuntu olina okubeera n'ekitundu ky'ekyama ekyo. Va ku bana abaayiga nti emabega ne maaso bayitirayo. Waliwo ensonga lwaki Katonda yatonda ng'ekitundu ky'ekyama kimu. Era ekitundu ky'ekyama ekyo kimu kigenda mu kitundu ky'ekyama ekyo. Waliwo ensonga lwaki Katonda yatuwa oganiza omutima egumu. Senga Katonda yatula abantu tuwegaana tugwana emitima ena. Buli muntu gw'oyandiyagadde yandibadde mu mutima ogw'enjawulo. Naye tulina omutima ogwo kiba kitegeeza there is a reason lwaki tulina omutima gumu. There is a reason lwaki tulina ebitundu by'ekyama ebyo. Kati okeera ku matino ga nti ekitundu ky'ekyama kyafuuka public. Nonsense. Mukwano gwo naye agateekayo show. Ani? Namubiro. Eyagitaddeyo. Yali yalwawo. Yali yalwawo. Mukwano gwo? Si mukwano gwange. Naye simulinaako buzibu. Yali kiseera kyekimu ne Juliana. Amagwe ebiseera wali wa Juliana. Nze naliwo ttiimu Juliana. Era nkyali ttiimu Juliana. Siri ttiimu Haji Mubiru. Serena. Naye yalwawo. Takola nko Serena si kyo? Yali yalwawo naye. Omanyi there's what we call abantu betwogerako balina ennyimba ezisukka mu ttaano. Oluyimba nga lulina abantu 3,000 oba 4,000 oba 5. Kati ayo nambiri byamu kuba icon betulina atasaana nakubeera na luyimba kuyita bantu. Okitegeera? Because eddoboozi lye ne legase ye byeyimirira. Si wakupangira nti ojja keera ku makyo owulira agenda kukuba semi-live. Ebintu bye byonna byeyogerera. Otudde ate ku Aluna Mubiru.
Alona Mubiru y'omu ku basajja bakyasinze okuyimba mu live. Yero yawa abakyala mu bandi. Oshegera yakuba oluyimba n'owulya nga lukutuuseeko ng'omukyala yenna nga lukusensedde. So alina abasakyala bebasinga n'omuwagira naye nzijukizaamu waliwo omukyala yapangisa ex-we okumuyimbira ku mukolo. Ex-we yali muyimbi omusajja namupangisa omuyimbira ku mukolo. We yajja n'ayimba agera okulaba ampangisiza ng'ate yali omuntu namukuba akantu nga onkoze eki kino. Omusajja omuwadde keki yange agirire ddala lubeerera koye namugamba wagirwawo goyimbye. Ekitegeeza Ajaluna atuuse. Ajaluna yatuuka dda akole shoye yali yalwawo. Yali yalwawo. Jacob bakutte omuyimbi Fake Girls ali Saudi. N'ensonga za Saudi zino nga kugyeko nti gwe bakwatyako bali eri Dubai. N'ensonga za Saudi zino ziri zitya? Ensonga za Saudi kubanga bakomye okumanya nga n'essimu ze teziriiko, buli kimu bakutte ye ne bakwata abategese. Omanyi awantu eyo waliwo ekintu kiyitibwa fitina. Fitina esangibwa mu Bannayuganda, si mu Saudi yokka, si Dubai, mu Amerika gyeri, mu Dubai gyeri, mu UK gyeri, Sweden gyeri, Canada gyeri. Buli omunnayuganda waali abatayagaliza munnayuganda munne kulaakulana. Nti kwosanga abayimbi abali e UK ojja basanga abayiwalana kyokka bonna bali ku nsi ki basookera kumanya ne bakolayo kolabo y'oluyimba nga bonna bali ayi. Naye simanyi kikyatuuka ku kintu ekiyitibwa Abannayuganda nti Abannayuganda balina nnyo ettima nti omunnayuganda asobola okutegeera nti no walese Fake Girls ogenda kufuna bantu n'agenda akubira essimu bekikwatako ab'obuyinza. Jukira abantu abo olina okubeera ne working permit okuyinga mu nsi yaabwe ng'ogenda kuperformingamu. Ate ne mu nsi ne mu kitundu kyalimu tekitera kubeeramu nnyo bivvulu. Kati ebivvulu permit yaayo oguna omusango nno gwa naggomolo ogwo ng'alina visit visa ng'omuntu omulala yenna. Kiba kitegeeza kiddankana nti ekimu gye kiriwo nti nalabye ne principal yakyogeddeko. I think commotion eneeyitirira bajja mutta nga bata Biniganta. Kati kibe kyakuyiga eri omunnayuganda yenna nti eyo tebatera kubeerayo bivvulu. Ate eyo waliyo abapromota ba amateur, waliyo Bannayuganda abataagaliza. Okimanyi nti Dubai waliwo omukazi yawamba passport z'Abannayuganda abakazi yabateeka mu kirombe ky'okwetunda. Okimanyi nti waliwo omukazi yagenda e Saudi Arabia eyo nga boyfriend we amuyise ne boyfriend we ng'amuga agenda kufuna mulimu. Boyfriend n'atandika omuggalira mu fulaati ng'amukozesanga buli nnaku. Niye amugye eno mu Uganda nti amufunidde mulimu si gwa kiyumba ni kumbe agamufula mukazi we lubeerera ate lwampaka. So Abannayuganda tebalina mutima guli gwa kwagala. Kyovula nti n'omunnayuganda asobola okuva ano n'agenda abweru n'omulimo n'ogamba munnaye owaayi wakikola otya? Bintu bizibu n'opalapalanya n'oyingira n'akitegeera nti ogundi yaweddeko kati ng'eyabannaffe abamu abaagenda n'apalapalanya n'akusetingira abantu bakomyewo nga balinga nga bagamba nti esente ziri e Dubai gwona ogenda zitwala zonna omulundi gumu oba esente ziri mu Amerika. Kwangeza ensi ezo bazita land of opportunity. Buli muntu alina omukisa gwe Katonda yamubegerako kikyo olina okujja mu nsi eyo. N'olemesa omuntu nga twatonde batojja kufuna sente tojja zifuna. Teziba zizo. Essente buli muntu Katonda yamutonda nga alina omugabo gwe. Dankano olivuga UBQ, dankano oli kuzimba ennyumba, dankano olibeera ne farm, dankani Katonda byakupitonda ojja kubeera nabyo. Nga Katonda yagamba tojja kubeera nabyo. N'okola otya? Tosobola kubeera. Kati omutima oguteyagaliza guli mu nsi za Bawarabu eyo. Nti omutima oguteegaliza guli mu Uganda. Nti osobola kukwata agent n'agobera ku passport yo, passport yo n'agikwata n'agiwa n'Omunigeria. Omunigeria n'atambulira ku passport yo naye n'atambula. N'ogitwala ku Nassau ne bagikola yennyini ng'eyo ne bagikolerako n'amanyanga. Jjukira nti kisaawe Entebbe kubeerako n'abantu baabwe.
nti ogigenda ojja kuyita ku counterweight bajja kukkiriza olinya ennyonyi wolinya ennyonyi n'ogenda swi webakwatira eyo ensi bakwata passport number eyo gye balookinga nti passport number eno ki omusango yakola omusango gwe n'obeera ne passport yo mu Uganda nga tutambulangako naye oyingira mu nsi eno bakwata passport number eno bagiteeka mu system ereta nti wakola ki wazaayo omusango eyo kyatuukako ekyo naye bali bagikozesa bukozesa yange bagikozesa bukozesa zafuna passport 2 singirako mu Dubai ne bankwatira Dubai nga balaga mu Dubai nali ntunda njaga nga nkola human sex trafficking biki okitegeera kiva kuba agent omuntu ogwogenda okuwa akolereko visa mulimu abamu nga omulimu agulyamu mulume kiringa okukera mu makyo ogenda mu kwesimbawo ogenda abantu omugamba nange njagala akalulu agamba nja kukakuwa nova omanaga nja kukakuwa nova kakugamba nga takubulira mazima gwe sijja kukakuwa buli muntu ajja nja kukakuwa kati agent mulimu omuntu agent omunga tasobola kugobera ku visa naye nga asobola okukozesa amanyanga ku passport yo nagikozesa amanyanga negendako ebizibu naye nga fiki gaza kiba kyakuyiga nti naamala ate oluusi mabi nti okwagala nnyo ennyonyi nakyo olwekisiti kibi kiba mulimu abantu abamu nga talinnya ennyonyi nnyingi naye nga alina dignity ye kulinnya ennyonyi olina okuba nga olina pepa awera tomalaga minyisa nnyonyi za kisirusiru ezo bakitegeeza abayimbi abagenda mu nsi zeeyo basooke kumanya osooka kwebuuza nti ensi gye ŋŋendamu ku ky'abayimbi ekyogerako ki kubanga ensi erina amateeka gaayo ku gogo okitegeera ne Uganda erina amateeka gaayo byolina okukola ebyo talina kukola mu Uganda ng'ojja nga oli mugwira n'ensi zonna ezisigadde ziteeka amateeka gaazo ku website yazo eziraga nti wojja mu nsi muno tetwagalamu mwenge tetwagalamu kwambala bubi amateeka olina okuba nga ogamanyi ng'okisomye kale gwe tekutula ekyabadde e London nti ekyabadde e London nti abannayuganda nga ebiri mu Uganda wano nti oteeka shooyo n'otuuka abantu kusanga bukyali omunaku mu kifaananyi n'akitimba temuli bantu kimusaze naye natakuweeza kifaananyi mu awa nga nnya mu maaso osegeera noga Bobi Wine ekivulu kyamusaze naye nga tosoose kukola research tosoose na kwetegereza kubanga omuntu amanyi ekivulu asobola okutuguulira camera angles naga kyekivulu kyakoze ki kyasaze oba kino ekivulu kyakoze ki kyafunye kati be bannayuganda nti emitima emibi gibalimu bangi balina emitima emibi bangi tebaagaliza bangi bambwa twogere ku kivulu kya Bobi Wine otebeeza kati olaba epikipiki ogirabe kasawa zino eyinza okuba nga eri ku miliyoni nga 3.5 oba ku 3 naye munnayuganda n'atta munne n'akwata pikipiki eyo n'agitunda miliyoni 1 naye nga si omuntu okitegeera akasimu ka mitwalo aga oba miliyoni 2 oba miliyoni 1.5 n'okuba omuntu bulooka n'agenda apookeza emulago n'ogenda ku mutasa kafe ne bakuwa emitwalo 10 gonodde wakaawo abaana bo ne bali ennyama ne mukazi ono n'ayambala obulungi naye ng'olina obulumi bw'omuntu bw'olumiza okitegeera ekyabadde wano esoroti abavubuka bayingidde mu bbanka bagenda jibba okitegeera Mayinja yagamba ebyakulwanya byakoze ki bigenda biddamu mpola omuntu bafuna gatisi eziyingira mu bbanka tulina kutandika okuddayo ku mirembe giri abantu abakubanga ATM machine bomu kubanga essaawa zino bomu ziri ku black market bazitunda nti ogenda ku Freedom City n'otisula bomu n'okukwaka ATM negivaayo n'okwata sente n'odduka nazo bigenda kuddamu because abantu bangi emisolo mingi gavumenti eyisa buyisa misolo tefuddeyo abantu benjamu misolo gino bali batya tetuganye mbakama emisolo bayingiza batya bafuluma batya buli institute efulumya omwana buli university efulumya omwana akola ki mirimu ki gye bakola sekita ya art erimu emirimu mingi nnyo gyesobokeramu ekyokukulyetinga naye sekita ya art bagiwabidde biliyoni ziri meka 5 ne biliyoni 5 mwana binyiza n'okunyiza baziwa abantu olwedde abalina ssente abayimba ebivvulu olwedde binyiza nga bodaboda yayingidde eri ku miliyoni kati 6 eri ku 6 naye nga mu kugigula ya layisi naye omusolo okufunya wano
okitegeera tekiringa emmotoka eyo jako emotoka eyo mu bulamu bwabwe ina gula miliyoni yaganga eriko n'omusi wali ojjayo ku 25 naye ate wano edabulingamu emirundi egi kwegamba tuli mu nsi erimu abakulembeze abataagala nsi yaabwe abalinga nga bagamba katubanyunyunte anytime tugenda. Tuli mu nsi erimu abantu abatula mu zi ofiisi zaabwe ne bamubuuza okuyiribwa okumanyi nga taawulira nkona kuyiribwa ki ekitegeeza kubanga bulamu bw'abaana Uganda abasinga obungi 80% bayiriba mmere ya leero. 80% abana Uganda omwana okumutwala ku ssomero yeewola bwewuzi. Abavubuka 50% bavuga bodaboda ezo kati obanga ya miliyoni mukagge essaawa zino mwana binyiza n'owulira n'oganda kisenka tunaasa okukuba paliamenti ya Uganda nagikuba laddu bonna abalimu nga Museveni mwonna nga bwe bali neegwamu weeti nga Katonda kyakola Samson n'amusigala nti tumanyi genda ku mpagi ebbiri nzikiriza abantu bano abaleetedde ensoku ne bafaawo. Kati awo yakinyiza ng'omuntu ajjaga nti ffe tuli babaka ba muntu wa bulijjo wa wansi ng'empula ennaku ng'ennuma nga yatula ne kakiiko aka finance akakwata emisolo gino ekagireka mu nkola naye nadda ku TV n'agamba President Museveni aleese emisolo mingi naye ng'atula kakiiko ako. Nebaza speaker leero yanabisizaako omuntu omu eyadayimidde naga simanyi emisolo n'amubuuza ge musajja gwe otula kakiiko ka finance amateeka gano gonna gasookera mu kakiiko kammwe okujja eno waffe kati oli wano ku flow weefuula nti nodumirwa nnyo abantu naye mu kakiiko gyasookera wammwe oyogera biki teyaswadde kati omuntu wa wansi tamanyi nti Lutamaguzi amanyi yafuula nnyo omutwe waaki gakikoze Lutamaguzi kyemugambe gwe ssebo emisolo gisookera wammwe eyo ku kakiiko k'otuulako obukiiko bwe bujja tebabeerawo palamenti ebintu ebyamakulu tebabeerawo bawulire nti waliwo essente zigera okufuluma ojja kusanga palamenti yonna ng'etudde sipiika kyakoze Lutamaguzi alifa akinyumyako yawadde ajjayo erungiya kamera nga zimulaba bangi nnyo beerungiya naye nga mu bukiiko bwabwe tebabeerayo ebintu ebinyigiriza omuntu wa wansi ne biyita. Omusajja ne MP wa Kampala yagambye speaker namugamba nti abasuubizi tebeetaaga ku meetinga Museveni ffe tulina obuyinza obukeera ku makya obukendeezaako ebizibu abasuubizi abo bebasanga. Ekisookera ddala paliamenti omulimu gwayo kwe kuyisa amateeka. Buli tteeka ly'omusolo ly'owulire likunyigiza Bannayuganda lyayitira mu paliamenti either opposition gwowagira owa DP owa NUP owa JEMA owa NRM be baayisa amateeka ago. Teriyo omuntu mulala si President Museveni. President Museveni omulimu gwe kusayininga tteeka liteeka mu nkola kubanga ye fountain of honor yateeka amateeka mu nkola. Kyova n'etteeka ly'essiya yagisooka n'agano designinga nali gamba naye muddeeyo mwetegereze etteeka lino kubanga ategedde nti etteeka ligera kujjawo ebintu bingi. Ensako gye tufuna okuva mu mawanga ag'abazungu egenda kuvaawo. Essente ze twewola okuva mu mawanga ag'abazungu zigenda kuvaawo. Muddeeyo mwetegereze etteeka ne bayinsisitinga nekolinagamba sinsi musazeewo kandi n'ateekako omukono ne libeera active. Kati omuntu wa bulijjo avuga boda atunda emirimu gya wansi tamanyi structures z'ensi bwe zitambulira. Kyovola ajja kusaba MP amugambe totukoledde enguudo naye ng'akola enguudo meeya be bakola enguudo. MP omusange ali kukuziika, MP omusange ng'ali mu lumbe, MP omusange kugamba n'ekigambo MP nekiruzinga meaning. That's why isazi usanga bafutu soja babayisaamu eggaali leka babayisemu n'ekirumanyo Duncan okubeera nga tulina ba MP bali bameka bitano kebera kawo mbadde mbaliriramu wano MP afuna milioni 3.5 milioni 3.5 eza Uganda times emyezi 12 ze milioni 4 mu 2 omwaka times emyaka 5 gyamala
mu parliament zesedemeka bombe 2 bwe bumbi 2 mu milioni 10 togaseko milioni 10 zebamuwa ezesuuti ne milioni 2 eby'emmotoka ne sente za ddiiro ezijja zowulira nti oli bamubyeko milioni zimanyi 10 mu motoka oli bamubyeko milioni zimeka okyegera zino twogera ku salary seat zino tetwogera nti because ayina n'okutravelinga abroad ebina tetubyogerako afuna biliyoni 2 mu milioni 10 omwaki kitegeeza ekyo tuli mu nsi ku bantu abateesiza amateeka walwala agenda wabweru naye amulonda agenda kiruddu oba mulago tuli mu nsi nga memba w'ekitundu kyo omwana we tasomera mu kitundu kyabeeramu kyakiikirira asomera yiiri eri bunaaliira tuli mu nsi erimu abantu abali selfish naye abantu bagamba ekwegamba kyevolaba nze ensi nagivuddeku kati manyize nkola kati binyumira newuunya omuntu sawa zino emisolo gyonna eginyiga muna Uganda egya irisiiti okubanga njagala ofuneko time ne muzeeyi munoonye omukulu gwe bayita Muhammad Nsereko atapute eddeeka lya computer misuse atapute n'emisolo egiyisibwa mu parliament nsuubira Muhammad Nsereko asookuwa obudde mbadde njagala lwemunoonya ndowooza tubeere ffenna naawe because kiruma nnyo Dankani okubeera mu nsi nga tomanyi mateeka gayisibwa naye ng'ozza omusango etteeka ne likwata nga tolimanyi naddimanya nga tomanyi teeka likutte litya nonya ku Muhammad Nsereko akusomesa ku mateeka agafulumye asomesa omunauganda atubuulire n'emisolo gino giyitawa nga bali mu parliament atuwe n'emisolo giyitawa nga bali mu parliament gino egitadde bannayuganda akubule n'omulimu gwa MP gweguliwa because abantu bangi nnyo 80% bamanyi omulimu gwa MP gweguliwa bamanyi omulimu gwa MP kuziika omulimu gwa MP kola nguudo omulimu gwa MP kunoonya basale twabira byalutamaguzi twamulabi musajja mu kamera ajja n'agamba bannayuganda afaanamu kumbe yali ne kakiiko ate akakiiko ka finance bannayuganda omulonzi ali bubi kati awo kyoba omanyi ojjako omulonzi yalondera mu busungu kati omulonzi okulondera mu busungu n'alunda n'abantu abatamuyamba nze nkwana ku division ekyokola division just eri mu bifa I think haba kyakumeka division wano nanoonya abaana bafuna embuto mu covid nembafuna bona bafuna mulimu bapolitician ate ababagaana okujja nga bagamba jja kubanoonya kalulu nembabuuza mwangamba nabba akalulu omanyi ute ntobiramuka gasigala kuddamu kabba kino etagisa kunoonya kalulu okitegeere mulimu ebintu abamu bakulembeze nga bali mu bifo nga tagwa nabbibiramu kuba nga talina nsa talina mutima gulumirirwa olwo batajja babagana abamu nga bansaba na ssente okitegeera nga bansaba ssente banoonyeza abaana ku byalo byabwe abafuna embuto ninkola mukulembeza dda nakakiko nakwata microphone nange nga okitegeera mu bantu abalaga nti nalwanira bantu naye nga mu kisanja kyonna kino tasobola kukolera eki tasobola kulaga nti no bana nayamba gundi oyo gojja okusanga nga abba property tax w'abantu eyandibadde ayamba ku nguudo zaffe okubeera ennungi eyandibadde ayamba okufuna security rights mu bunamwaya oba mu Makindye Ssaabagabo nga yamulya naye nga akwata akazindaalo akulaga muntu wankyukakyuka nnyo mu parliament omwo ng'ekiro ba Museveni emisana b'abantu nga bafaayo nnyo okulaba nti emisana kamera zibalaba ate Kabaka Kasinga bagenda Bobi Wine awo bafaayo nnyo okulaba nga afuna ekifaananyi kya Bobi Wine nga alikumpi ne Bobi Wine because amanyi masannyalaze bw'alaba kamera nayogera ebikanga nayogera bannange musajja Museveni naye ekiro
wadde naga mukulu Salim gamba ngogamba oti mulimu ngukola ondaba ngukola wadde no misana najubisa ekiro nafuuka owa Salim Sale. Come on. Abantu bagenda betamya ekintu ekitibwa ebyobufuzi, abantu bagenda betamya ekintu ekitibwa okutrustinga ekintu ekitibwa parliament, lwakubanga mulimu abantu abali greedy abatafa ku nsi yaabwe bakujanjabira mu America naye ku bbanga lyomadde mu parliament emyaka 3 oba emyaka 6 toyina na dduuka lituuka ne gye bagenda okujanjabira naye nkyokka nodda ku TV n'ovuma Museveni nga wali omubi nga naye oli emyaka gye gimu n'egya Museveni naye tolina kyokoze just goliwo wategeera abanayuga kiki baagala okuwulira baagala kuwulira nti no oyogera Museveni mubi baagala kuwulira nti no yes oyogera binyiiza n'obutuna noga yensi yaffe omukulu ngaakutte fayiro kiki Uganda wetuli Jacob tugendako ku show ya Bobi Wine sajja badde ogenda ku stage the return of the great gladiator badde ogenda ku stage show nagirabye abadde y'amaanyi performance masavu kikyenza okwogera ku abantu bamulaze love basinga aba Canada weyaddayo Canada abantu bamulaze love ab'Ebungereza abantu b'Ebungereza balaze nti baagala enkyukakyuka mu nsi yaabwe tebanaba kubuuka bamulaze love tebanaba kubuuka just kyoba omanya si banyiivu nga wolaba bali e Canada n'egundi endala nti mulimu ebintu omanyi nze nekkanya nnyo ng'agenze wabweru eyo edde we yagendanga e Canada eyo nga kiba massive nnyo naye we yaddayo nekyanyi kukendeera kabe mu America nti abantu balowooza nti enkyukakyuka ejjira omulundi gumu nti enkyukakyuka ejja omulundi gumu verbally wed ku ssuubi Bobi Wine mu kalulu akawedde ne mu kunoonya akalulu ebigambo byayogeranga abantu baba bali bamanyi nti omusajja agenda alina option okitegeera era nga naye amanyi nti akalulu kajjako Museveni okitegeera ng'akalulu kajjako Museveni yali akimanyi naye agenda okulaba nti no kintu kino kirimu sayansi mungi sayansi omungi alimu okukola collateral damage collateral damage be bantu abafiira mu muvuyo so nze nalaba nti no UK ekyamwagala ekyamukiririzaamu ebadde n'ennyonto mulaba n'aperforminga bulungi nnyo atayazeza abadde nnungi sound yabadde nnungi attendance yabadde nnungi just my question mark eri nti nji mwendaba Bobi Wine ndaba Firebase Firebase agirowoozaako ki kale ayinza okuba nga yagivaako naye ye founder wa Bobi Wine ye founder wa Mick Wine ye Firebase kitwogerako wa Banjo Man president wa Nigina ye founder w'abantu bangi nnyo Firebase eyo tayinza okuba nga yagenda mu byobufuzi kati stake yalinnya ne Firebase niyo yeetaaga okuddamu okubeera active Firebase niyo yeetaaga okuddamu okutwala mission ya Bobi Wine mu maaso si ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eya Bobi Wine mu maaso nti Firebase yeetaaga okuddamu okubeera nga eri mu bantu because ne Firebase lyali ssuubi eraga nti omwana wa ghetto osokuva mu ghetto n'ofuuka owakabi okitegeera so simanyi bakirowoozaako naga nti Firebase eno because bantu banyi banoonya emirimu ayina studio ayina byonna byabwereere kati abayimbi obanga omuggyeko studio ng'osomukwatira video Firebase osobola okuddamu okubeera active ate wadde kyekigengamba nti no mirimu mingi gyandibadde gibeera mu Uganda Swanks Avenue employing abantu abasuka mu 1,000 Swanks Avenue nga yo wali ogenza ku mu Swanks Avenue walaba weri busy
abakwata promotion y'ennyimba balala, abakwataga promotion ya TV balala, bamanaja b'abayimbi balala, abakwatagana ku designing y'omuyimbi agere balala, abakwatagana ku by'okutegeka ebivulu balala. Teye muntu akola emirundi egyo. Abakwatagana ku awards gye bayita Buzz Awards balala, bona baswangiza venue. Kitegeezewa abantu bangi emirimu. Simanyi olunaku bansobokera amajja netukirya Salim Saleh manyi Salim Saleh omulaba. Sibaagala nga nze ng'omuntu kuba Salim Saleh y'omu ku bantu abasudde music yaffe. Bibagyonoonye. Waliwo ebibuuzo nja kukubuuza Salim, ekigendererwa ki? Kwatamya abantu music industry ku kyaba abayimbi because nga nti mulwanira copyright enkene babawa biliyoni 5 biliyoni 5 ne muzikwata abaguza amataka ne muzigagulamu amataka abazeewoze bagenda zeewola n'ekifo kye mubeeramu kye musulamu ne mukisasulako ekitundu okitegeera bakitegeera lugikkaaliwo nti Uganda ogenda kulwanisa copyright oyaga copyright ekole ninga gakatuna mu ggulu because tejja kukola mu Uganda. First Family ina shares mu company buli ya Telecom eri mu Uganda muno. Omimbi wabanga atwala 10% kukola back tune nga 90% etwalibwa bananyini company ne ba distributor. Okitegeera nanyini yatwala ekitono ekyandibadde nti nanyini yandibadde atwala kingi kale yabadde atwala 60%, distributor ne Telecom company batwala 40%, kale 50%. Omimbi atwala 50 ne distributor ne Telecom company batwala 50. Nakakati nikagaana kyokka ne badde bagana balwanisa copyright, balwanisa bayimbi kubeera ki bomu. Mulimu ebintu byetunaga Jacob nnyo omutima omubi ninga ebintu bitunyanga katambiraba nga abasajja be bayita Salim Saleh, abasajja bayita President Museveni by designing akantu kaabwe nga balina okukuumira buli sekita mu busibe. Bakutte abalimi babateeka mu busibe, ne bakwata abasuubuzi babatadde mu busibe, ne bakwata ennyanja ne bagiteeka mu busibe, ne bakwata buli sekita yonna eri mu Uganda, ne bakwata n'amakyaki n'amakereziya gali mu busikera makyogala mumuleke ne bakusonyiwa omusolo gunoogenda. Investor ava mu nsi endala afuna ettaka ly'obwereere n'ateekako ebintu n'ateekako bitembeya ng'omunauganda, atembeya essimu ku kajikaji, atembeya wuufa kajikaji, atembeya amalediyo kajikaji. Oyo investor waliwo neebuuliza kati omunauganda agenda kukola mulimu ki? Wetugenda iziti Namanvi waliwo basebolinga pikipiki ezo Namanvi nati njaga kukola tournament ya boda ng'omuwanguzi agenda kuwangula boda addako awangula ente. Natuuse Namanvi nga pikipiki ya miliyoni 6 nakutte ku mutwe ngamba tuli mu nsi ki eno? Epikipiki yajjanga eri ku miliyoni 3 within a short period of time eri ku miliyoni 6M. Nati kati Jacob kyewerabidde nti bana abasajja buli mubaguyingiramu okitegeera ate buli muntu bagweddiza gwe buli mulimu gwamanyi nti guva boda stages, buli boda stage eri mu Uganda kuliko mbega kwegamba tuli mu busibe bwe tunaa kukkiza nti tuli mu busibe. Ate buli business gyomanyi bagiyingira ajuka bote baba musolo buli kukyala kuliko akaduuka akawola kyokka bayisa akalanga ngamba tokkiza kwewolera ku ndaga muntu nogenda kwetegeeza abantu abali mu kuwola abantu nga banyankole nema kino tubalina balinga bana obuduuka bulinga bonna bakutte endaga z'Abannayuganda zonna endaga muntu baziwambye ne gavumenti eyisa akalango agamba tewowolera ku ki kyokka endaga muntu oyo weggwako bagamba ogisasule kyokka bagamba yiyo ate gwe olina ogisasule ebintu byandibadde bikolebwa gavumenti mamu ebiseera nga singa kibuyaga ajja lumu
Nati kula kasola ka Uganda. Mulimu abakulembeze abalina okufa Uganda ebeere obulungi. Jacob buli business bajingiramu. Ucho ate jukira bote baba musolo. Bayitawo buyisi na simu. Alo itewo. Musajja bamulemesa mu Kampala okuyimba kati yagenze UK n'afuna abantu be. Namusasula ne sente ze. N'atereera. Kakitabani kya gundi nekigaa nti kimusinga obugagga neewuunya. Byokulyaga musinga obugagga. Neewuunya mulimu tebagala ngamba ba Kyagulanyi Ssentamu kati amumanyi. Ali ku level ndala. Ne Bobi Wine tamusobola. Ekintu kyasinga okubeera obubi nti mu byobufuzi temuli mu kweraga. Nti olina ssente nnyingi nga ebiri mu kuyimba. Kyova olaba nti we yaleeta emmotoka ya bullet proof omukulu yagenda n'agamba naye nga mugimpe balaga abantu tukyali mu level ezimu. Bobi Wine ali ku level ndala nnyo. Si wakakiko kaaba yakuyimba, si yakuli abayimbi, simanyi president w'abayimbi ba federation, oli president w'abantu. Wakibiina kiramba. N'ekibiina ekyo kivaawo. Kubanga asinga n'ekibiina amaanyi. N'ekibiina ekyo kivaawo nti Nuupu evuddewo. Kyagulanyi. Omusajja wo, lomwe njagala nnyo Kyali oyo. Njagala nnyo Bebe Cool. Nti mbayimbi aba basatu aliriyo nnyo. Nti Bebe Cool kimunjagazaako aliriyo. Alina omutima oguliriyo. Naye Chameleone taliriyo. Ne Bobi Wine taliriyo. Bobi Wine ayinza okuba nga takwagala naye nga takulaga nti takwagala. Chameleone ayinza okuba nga takwagala na yakwesasuza tali nga kate Bobi Wine. Nti Chameleone ayinza omukola ekintu n'akusiriikira ebbanga n'akusembeza kumpi. Wafuna time kwesasuza bubi nnyo. Naye ate ye Bobi Wine waba takwagala akulaga nti sikwagala nina asigala nga asimilinga naawe. Naye Bebe Cool agambira nti omwana oli wambwa tapretendinga. Ekimunjazaako aliriyo. Naye alina okuyiga amazima nti no Bobi Wine gwe baali babisana naye emyaka 15 emabega yavaawo waawo dda kati mulalamu. Alina okumanya nti oyo visa, alina okumanya oyo asylum, alina okumanya oyo biliyoni, alina okumanya oyo sente. Kati Bebe Cool ebyo byamulema okutegeera. Tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo nti bano Uganda batinya bategeera Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Kyova yadde mu UK n'abagamba ngenda ballot Bobi Wine yazze wano nenja kwewolako ku katini nnyo ne ku Kyagulanyi. Kyagulanyi amuleetemu ku bantu naye nga Bobi Wine gwe bapangisiza okujja okukola ki. Simanyi abantu kintu ekyo bakitegedde nti omubiri gwe gulimu abantu babiri. Gulimu Bobi Wine gulimu Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu wa byabufuzi. Bobi Wine wa ndongo. Naye abagambye olunaku lwali ngenda kukeera ku makyazi gye nga Bobi Wine. Kyagulanyi Ssentamu nja muyitamu katini. Era Kyagulanyi Ssentamu we yazze n'asooka akuba bali ab'ebitaano n'akuba buli bwana tabani ba okitegeera. Naye kyo kyekino kyekiri musajja w'omugambe. Bebe Cool. Tonyumyako naye. Tujjagenda onyumyeko naye. Omanyi nze tanjagala. Naye ate mulumalimu ga Kyali wange lasita wayokyezza. Tujja munonyako lumu tunyumyeko naye. Owulire tabbu. Omugambe gwe Jacob gwe sikwagala gwe Jacob gwe. Nebo omukubira akwata. Bebe Cool akwata. Nena bana gasikwagala. Ajja kuba akubuza onjagaza ki tonjagala wakyo nnoonya. Just kinyumira bunyumizi. Naye kino alina okukiza kintu kirungi Bobi Wine wali. Eswagale omanyi y'omu ku bayimbi basooka okubeera n'eswaga mu Uganda. Oyo Bebe Cool. Y'omu ku bayimbi basooka okubeera n'eswaga mu Uganda. Omusajja nga tataddeeko gundi. Naye namba yaako nange nagisuula. Naye muzeeyi wandipadde ku namba yaako. Bw'omala okulya ombuulira. Bebe alina okumanya kati engatto ze alina kubisana n'abakenzo. Ate ne Kenzo yamuleka. Adde mu bakamiliyoni be. Ne Kenzo yamuleka. Kegamba. Omanti olaba waki ensonga ki Kenzo yamuleka?
nti oluvannyuma Kenzo okuwangula BET bonna yabavaamu n'abaddako ebbali na standing awantu position lwakuba ye omuntu yamulema okwandulinga nnyo kati ate oli omugezi bali abasatu nekubako omugezi n'agamba nkoze ntya kanzirike mbyobufuzi weduka mbyobufuzi katonda amubulesingira eyo ate bonna bonna n'abaviiramu dda nadda eri natula ku table of men eyo tulibwako Kabaka Mwenda Mutebi, President Museveni, Bobi Wine ne ba leaders abali muki bamakereziya baani ne batula ku table of men eyo kati magezi kwake yabasalira nti ate kati ye ali mayiro omugo omukwata kinzo myaka mingi myaka nga 15 oba 10 baba kino kijja nekiri anti biba bisanja bisatu ba bibiri one bagundi batabukidde abayimbi baproduce nalabye Washington ng'ayogera obusungu ayogera ekimuli mu mutima yabuzizza ebirebe wachi mu biwa sente zaki Washington kwenti interview ya Washington ogimanyi sikandi kunoonyeze Washington yavumya abantu Washington yavumya abantu nosuti yakozesa mbonji yakozesa busungu bungi no basakeza we Jacobo sikucha tekira about kusaka basake tekira about kusaka Duncan walo time otuuka Uganda bo omuntu takumanyi taswa kubulya gundi si ntufu zoyisemu okufuna kyofunye abayimbi bonna n'abali mu Uganda muno kati abantu abasaka mu government olina okubeera nga olinayo omuntu ki ngoyina oli mwana wani onyumya nani anakutereddeyo omukono kati ba Washington byonna tebabimanyi kati kibuzo kyabwe kyabadde beebuuza gino emirebe egitamanyi kuyimba babadde sente zaki anti baziwadde bayimbi zaki nanti nga bo bakola omulimu gw'amaanyi bo okuyimba waki bo tebabadde bo tebamanyi kunoonya nabo banoonye babuuze bubuuza bali mwayise mu ngeri gy'okufunayo kasente naffe tufune tebabalabe nga b'omutima omubi nkyanonya producer Washington owulire omusajja ono yansisizaako yasose kuwana lagadi lwaki atawana lagadi nga yamukwasiza otwala sente ate musajja tuyabimanyi tolaba nti ate naye kati kyaka awana lagadi amukubira paasi nanyini paasi amutwala nga kaguddeyo Washington Uganda kusima bana hapa mara kafu nakali damu kama katonda okay kono kwachi oyo mulala mu so interview ya Washington yandaze nti baproducer nabo banyivu bagala kasente ebilioni 5 zafulumye balina baako mutema gwawe zaweddewo amangu ago abona nga balya sente omukulu mu nyumba yagimaze okuba nimugula furniture tobeera awo n'ogamba sente sebo olwatuuka ne bazitematema abayimbi abatalina mu motoka ne bafunamu nalaba ne siwa yafunye ku motoka sawa abadde ku bigere kati awo tolina kyogamba nsi kitegedde muganda wa Uganda nsi esanyusa ate nsi enyiiza Uganda ndalamu neba kyali ba producer bagambe banoonye nabo ngeri ki bayinza okufuna mu sente naye abavumye yabagambye wesenga tujja mu instrument zaffe wantegedde abayimbi tebamanyi kuyimba naye nga statement ye ntuufu bayimbi banyinya bali mu kuyimba naye nga tebamanyi kuyimba naye nga bali mu kuyimba banalimbadeko mu studio omuyimbi omwamala olunaku lulamba mu studio omugaddamu wano ndiwanike wooti
nafuna omuntu naliwanika nga yimba ngoyo nebigana naleta kalika autotune nayongoza eddoboozi nebigana ati amuchochi na producer bagala send baga government nayo ebalowoozeeko kubana bose bavadde mu copyright nga basasula muki mu copyright eki ngamba singa tubadde ne copyright wano bandi badde basasula omusajja akwata oluyimba n'aluteeka ku YouTube split sheet ye n'ateekako buli kimu nga yakivunaanyizibwako producer talina waakola ki waafunirako akwata oluyimba n'alukwata ku Azaamu ku iTunes byani byonna producer tamukola ki naye obalaba nga ku TV ga flash twagala copyright buli muntu yenna abe nga akiganyulwamu kyokka ne basongwriter tebabafaako songwriter akwata oluyimba n'alugula mitwalo 4 n'akakadde kamu ye n'alugya millions of money okitegeera kyova naga nti abayimbi ba Uganda baliriyo naga Jacob nina omutima omubi Jacob saagaliza Jacob olwokubanga simanyi n'obuzibu naani naye nga ekituufu kiri nti abayimbi ba Uganda bambwa tebaliriyo bali selfish befaako bokka ng'abantu kati bayize wano nabo batwalike wasala naye bajja kutuuka ekiseera ng'okuyimba abantu bakukoowa bajire byonna babikola bino ate obuzibu bano bagenda bikoowa bononera abaana abajja mu maaso yes kwakati boba nabo bani mukeera ani anamanyi kamera nasokeera kumacho okukkiriza okulayira abere kakiiko ani anamanyi bebikola sokubeera kakiiko akakulira abayimba ani anamanyi president wa Nigina sokumala obudde bwe bonna bonna mbw alwanirira copyright ng'alimba so ebiviri mala kuyiika obulamu ffe tutune tutulabe nti abantu bajja kutuuka ekiseera beetama okuyimba ng'abantu beetama theatre abantu bajja kutuuka ekiseera nga ne mu kivulo kukiteekayo ng'abantu bajja kusigala mikolo gyokka abayimba emikolo obuyimba obukaaba nga bajja okufunamu naye bwe simanyi nyimba dancehall hip hop simanyi biki bajja bakyawampola because omuntu agenda mu kivulo awulira nnyo ennaku okuya nti n'omuyimbi gwawagera mu kivulu bamuwadde biliyoni 5 ng'emulago teri ddagala bamuwadde biliyoni 5 nga makubo mafu awulira nnyo ekizibu okuba nti ku sensuti gye basula gavumenti esasulayo naye ng'ate abantu gye basula ku sensuti gye basula abasulayo bonna bafuna sente millions of money bayimbira millions 10, 18, 15, 20 ate be baliko government nebasasulirawo okusula kyokka nga akola okuva Monday paka Sunday musajjawo muwala we yamusanze mu bbaala n'agamba siva ku mmeeza yammwe mumbuulire mboozi gye munyumye ekwatagana ku ki katsi yawadde mukambwe mumbu katsi wayogeddeko naye sayogeddeko naye naye yansanyizaako kintu kimu kyokka ndi musajja wa Katonda yageze n'apostinga n'agamba omwana wange emyaka 20 musanze mu bbaala ng'ali n'omusajja batudde kyeki kye ngamba abantu nti wona otya okwonoona omwana wo omusajja omulala ajja mwonoona kyogera nnyo ekintu ekyo era ne ngamba abantu nti omusajja yena awulira ensonyi ku mwana gw'azadde omwana gw'atazaala ali myaka gya muwala we ajja mwagala ajja mukwana ajja mukkiriza because omwana omuwala ayagala kuweebwa ate wagwa ku musajja alina kasente ase omuwa akakadde ase omuwa emitwalo 2 emitwalo 10 ekintu kyokka kyalina okumuwa omusajja oyo 6 kikkirize kigaane bw'osanga omusajja omukulu ng'akwana omwana osooka weebuuze omwana ono ayambala atya omwana oyo kiki ekimuleetedde okuba nga ayagala omusajja ow'emyaka ekitali gigye kiki kyawankanako okufuna woto yono ne mwana w'omuwala omusajja omulala ajja mwonoona ensi ejja mwonoona naye bambi ennaku yankutte nalabye posti ya katsi era neŋŋamba nnyo kanwale nnyo muwala wange mujje mu Uganda nkubamu akafaananyi singa nze singa nze yakava mu bizibu ne pulezidenti wa Nigina kati saawa zino muwala we maama w'omwana we ali mu lihabu okitegeera so a lot of things bambi biruma
post, badde nfunye post eno yadde funye. Apparently I have found my firstborn 20-year-old daughter with a male friend out. Mbu Jajja told her to sleep out since it has been a birthday week. I'm sitting on their table. Yatudde ku mmeeza ng'ayagala kumanya ekiza kyekigenda mu maaso. Nakunyumiza natwala Melissa mu kirabu zinenzire ebbali ndabye Melissa spending atya obulamu bwe ng'ali wabweru nga simulinako maaso. Alime gamba nti no kirabu ebeera etya. Omanyi lwaki abaana bonna be bagenda ku campus bonooneka ne batandika okugenda mu kirabu because bw'amaliriza mikaaga awulira ne fantasy mu bulamu nga bagamba waliyo kirabu. Omwana abeera mu S4 hours nasooka okuyingira kirabu. Kwata omwana wo muteeke mu motoka mutwale mu Casablanca beera naye kobe ng'oli maama ngendako out naawe kankutwale mu kibaala bwe kibeera kankutwaleko mu kirabu olabe kirabu efaanana wadde oli mulokole otya omwana mukwate mutwale simanyi kolola eyo mutuule mugule oyagala kunywa ki saagala osabe kyoyagala because ontya njagala ombulire oyagala kunywa ki Simenoff muntu wa Simenoff era ekyokunywa kye Simenoff ate we nategera nti Simenoff alimu ebika waliwo alimye omutwe waliwo atalimu omutwe wena bitegeera nti Simenoff alimu ebika bampe Simenoff black ngamba okay ntegedde Simenoff waliwo Simenoff black nali simanyi nti Simenoff mulimu naye anywa 10 n'obwo wetwali ewuwo kyasaba mukaaga nze sinywa ne mugamba ate wavudde ku nnono nanga natidde danko dankala ayinza okunsikirira anywa 10 n'obwo okuwulya muti anyweddemu muholidde kwata omwana wo mutwale out yonoona omwana wo munyumiza about sex byoto munyumiza abasajja abalala babimunyumiza ku WhatsApp omwana wo muwala mubuulire omwana wo mulenzi mubuulire kwata omwana wo mulenzi ayiweza emyaka 18-19 muyingize kirabu omugambi bino byonna biraba ojja bifuna ng'otuuse ku myaka emituufu mubuulire ng'alabako nze wange mweyonoonera baleme gante Jacobo ate omwana atuuka nayonooneka mugamba munnaye jja tugende mu kirabu tunywe omwenge nanti kutunywa omwenge nze nja kunywa Simenoff gonywa kyoyagala nze nywe Red Bull wange kuba endongo tugende tuddeeka 10 n'ezo 12 naye nkuwulye ntukutadde ku ssomero watoloseeyo ogenda mu kirabu ojja kumbuulira kiki kye sitakuwa ekyo kikuforcinga okuva mu boarding oba okuva ku campus ogende mu kirabu mbe nga mpita nkusange mu kirabu ojja kumbuulira muholidde tobeera mu kirabu nange manyo ba disani kansane mga disani misa baabo batwale n'abatwala ne bakakasa bakomawo saa 12 batwale paka bawulira nti bakooye enzo ntegeera otya 12 ez'okumakya nze beera ku firimu zange nga ntunula zituka 12 nga tanaakuyingira waka naye nkusange mu biseera by'okusomera oyingire waka saawa 2 ombulire ovaawa saakunyumizaako bandya komyewo Melissa saawa 3 ayingira waka nembuuza Melissa ovaawo nanti ticha nemugamba Melissa nogenda kwogera neefula nti omugezi nnyo mugamba ti sikkubangako kati kankulage nti nno ndi mukubi ate omukubi w'ettabbu nina waya y'amasannyalaze eyebeeramu buntu enjikwate mugamba Melissa ovaawa n'asirika nankimba nemugamba kati nno akamanyi ogenda kakasa nti nange akamanyi byokola nabikolako nze ne maama wo twatulukanga okugenda okukuba endongo nze ne maama wo twasulanga maama we yasula mu domitwe yange nensula mu domitwe byonna ebyeffujjo nabikolako katusaakira kumakya kungate gwe nefujjo okunsinga tekisoboka namuwa nakuba yajja saawa 3 ewaka mu uniform sebo saawa 3 ewaka ngaali sabazi okukoma ku saa 11 yajja naku bodaboda essomero teriweza na mailo wasula nemugamba Melissa saawa 3 waka kiboko nevu ovaawa so manyi nakimba negamba okay
tankulage kati nange ndi muyaye ne mugamba Melissa nze ne maama twakubanga endongo ne tuleko kuva mu dormitory ku ssomero ne tugenda tukuba endongo nze ne maama wo nasulako mu dormitory yaabwe nasulako eyange teri kintu kya sex kyokola kyesitamanyi nti nakikolako nkoze sex owa buli ggwanga liri mu Uganda muno katolina kyogenda kuŋŋamba Melissa kyesi ovaawa mu nyumba yange oyingira gwogisasula nasirika nagamba kale ojja kwogera nenji nakuba Melissa namala wiiki egyo nga tagenda kusomera nti buli wamu wonna nga wazimbye naye yakubula gyali bonna bantu nuli nagamba ajja kuba tisobola kukkiriza nti gwakubye Melissa namugamba Melissa byokola nabikola dda nze ne maama wo twatulukanga ku sso nze ne maama wo twakola ebintu ebiri weird nkubuuza onkimba kwani ankimba olwokuba nakuwa esimu tekikuwa nti nakuwa opportunity yokukola buli kimu kyoyagala olwokuba nkukkiriza ntugera munda kikuwa opportunity kola byonna byoyagala njagala ombule mu nyumba yange gyoyingiramu ssaawa 3 nakuba Melissa mugamba aha ovaawa nantekerako anti ticha atututte autu simanyi netugenda simanyi ku katikati nembuuza mubadde ntubadde abantu abawala 7 mmanya omanyi kati mbasomesa mulimu omusomesa eyegombamu omuwala omu naye nga tasobola mu approaching kalina muntu mu approachingira ki mu kibinja nemanya nengamba okay bwatu kyakola akwana ani ku mwembiriri nasooka asirika nemwongera alina gwakwana mugamba alina gwakwana ani wenkuzula tokyali vagini wano tojja kukuddamu kuyawo kwate ekkubo dda wa maama wo nze sibira na mukazi mumaka muno mbeera na mwana wenkuzuula Melissa nti tokyalina kitiibwa kye eky'obwana obuwala kapishi wa maama wo oba tokyali buvunaanyizibwa bwange bambukwejje kubanga nze obuvunaanyizibwa nze nafuuka maama ku myaka 8 nenfuuka tata ku myaka 8 nga nze maama w'obulamu bwange nze tata w'obulamu bwange tosobola kuŋŋamba nti osobola okuyingira ewange saawa 3 olwokuba nti nkwagala nnyo simanyi oyingira saawa 3 gwolina kyemalira nkuyigiriza okufumba emmere nkuyigiriza okuwaata nkoze buli kimu kyonna kyondaba ntoba naawe onyingira saawa 3 kuki namuwa nemugamba ndi mukwano njagala obeere mukwano gwe alina imbere mukwano gwe naye ondaga nti olina gwoli ku level endala onsinga okutegeera ate gwokoma okutegeera wendandika okutegeera totolokangako nze nali ntoloka tobbangako nabba tosulanko ku street nasulako ku street tonyanko njagala njinywa tolina kintu kyogenda kukola kyesitakolangako kubanga mbadde bad nga wokira ekigambo kiba bad katolina kipya kyojja kuŋŋamba okuva olwo jategeera nti waliwo laavu ye gye weekoma era nemugamba guno gwe mulundi gwange gusemba era ogusoosi bwoddamu keera kumakyo nja kukola ate ekisinga waawo bali bakende kumakyo nebafumba oluwagi ne balukwasa mu ngalo we bati kakyenziraku ojja kakasa kati yamanya wano oli Jacob mulala wano taata ze kati yamanya nti even if mwagala nnyo ntya waliwo time wenfuuka omubanda era gwe ntunula bwe nti ategeera nti onyiize atema paka mu kisenge kye yamanya nti nemba soogedde nsobola okutunula butunzi bwe nti n'ategeera nti nokoze eki kati musajja wange mwana aba naye bakuza ate ekyana kye kirungi ombabenyo bana kati obadde mu distance era nekuli byali aŋŋamba yali aŋŋamba bintu bya Kenzo ngamba n'ebintu byoyo omwana weyatuyita muleke ekyaliwa tutamukuba nnyo ajja kubulira mu ttaka omulekanga mansaka nnyo kulumba gyo banamawulire omuleka naye bambi ye katisi bambi kino kintuweereza bazadde mwenna nga gy'oli yonoona omwana w'omuwala yonoona omwana w'omulenzi bw'ogaana okwonoona omwana w'omuwala nolowooza nti sengaawe ajja mwonoona anaagenda okutuuka ewa sengaawe nga yakajjamu embuto 3 oba 4 oba 2 oba 1
omwana w'omuwala munyonyera about sex. Wulira ideas z'omwana w'omuwala alina musajja wa birooto ki. Nywesa ku mwana w'omuwala omwenge, muwulidde mutwaleko mu kiraabu. Yigiriza omwana w'omuwala okubeera free gy'oli, abeere open gy'oli, aleme kubeera maama ku myaka emito. As simple as that. Abatulaba mwena mbasibulidde kansube nti muli bulungi, kati betunyiziza munatusonyiwa, afunyemu ekyokuyiga kimu ba bibiri kikuyamba okubanga okyusa obulamu bwo. Uganda yaffe, Uganda yammwe, okwagaliza kintu kikulu nnyo. Kwali mitaya amayanja mwena muna Uganda ali mukuyagayaga muyambe, kubanga muna Uganda muganda wo muyinza okuba nga temukufaanagana ggwanga naye ffenna tulina omusaayi gwa black, yellow, red. Yagala nnyo ensi yo girage ekirungi ekigirimu, lekera okutunda ebibi byokka, kubanga ebibi bigoba abantu okukyala mu nsi muno. Ensi yaffe egenda mu matiga g'obwavu. Bafandaazi bonna babisazeeko bye bawa Uganda, obuyambi babusazeeko. Kiba kitegeeza nti omwana gwaleke Uganda, muganda gwaleke Uganda, sisa gwaleka mu Uganda, muganda omukwano gwo gwaleke Uganda, ali mukolekera mu bwavu. Tunda Uganda bulungi, twagala enkyukakyuka, nange njeetaaga kuba nange siri bulungi. N'ekintu kyesuka okulowoozaako enkyukakyuka ey'emirembe etaleete kuyikwa musaayi. Mbasaba bannayuganda bannange, yagala nnyo ensi yo gye bayita Uganda, yagala nnyo munnayuganda munno, wadde omusanze ku magwira, wadde omusanze ku mawanga, mwagale nga muganda wo, kubanga ekikyukakyuka kye kijjo tuwawulamu ku mawanga amalala. Salute you. Nange mbasibulidde wano olunaku lwa leero. Leero mbadde na DJ Jacob Omutuuze. Leero chairman sizze naye ensonga ntuba tuzitambuza bulungi. Mbagala nnyo buli atwala ku media kyemukola kirungi nnyo. Betunyizizza mujja kutusonyiwa ate nammwe betwogera nga mubyagala nnyo. Mujja nkutumiddeko nambozaawo US ogamba otya, nsuubira oli bulungi. Ampozi ne sister wange Liz ne sister wange Liz, Jacob Osebo Osebo wanzuulira sister wange. Nkomyewo ku Liz. Wanzuulira sister wange. Nali simanyi nti Duncan Liz muganda wo. Kabula kate njagala Liz. Nfukemuko. Liz oyo yali akola Wandegeya. Naye nga embeera zange zaali za kulambula bisaawe. Naye yali muwala y'omu ku bakyala bye namisinga bulamu bwange obutabeerako mu bulamu bwe. Kali kakyala kalungi nga keeru ate nga keewanye ekitiibwa. Liz yali mukyala muwoomu. Muwoomu mu mbeera ze. Omwana mukyala omuwoomu yakuwa emirembe, yakuyita okuba nti no feelinga comfortable okumugamba ekintu kyonna. Kati ye Liz oyo. Era nasaalirwa nnyo okuba nga Liz ex wange. Ebyaddala wadde muganda wo nenkikubulya akuli kyali wange era blood nedda Liz. Kati Liz omulaba oyo, Liz muganda we omulaba oyo mwana yaginanga nti mwana obeera ne kyaliyo naye mulinga nga mulaba alinga nga muganda wange. Ne mugamba munnange nja kwogeraku naye naye nga simanyi buki naye nga nze mumanyi ate kumanyi namumanya. Weyankubira esimu bwati nawulya bwezi ddoboozi. Ne mugamba Liz oli otya? Nagamba okyalina ennamba yange. Mulimu amatu g'abakazi ge mmanyi agali muto gange tasobola kunvaamu, eddoboozi lye tesobola kunvaamu erya Liz. Kati ye Liz muko nkunyonyola mu bantu kati yafumbirwa kera kyannuma nnyo. Kati nze basobola kusobola kumulama because nze omuntu gwe nali njagaddeko oba gwe nalina crush naye kimbeerera kizibu okufuuka mukwano gwe. Kyova asoogera munnyo naye kuba bwe byagala kuba kankyatinga mbanja kubamuwaayi story ki wankola oti. Era namuganiriza mu bantu bonna n'ogenda e UK wakiwandikizeko n'akaana Jacob mu lubuto n'obeera eyo. Naga Jacob ali muyaaye tasobola. Anti tunyumya nnyo kati ate twafuuka sister wange oli owaddala. Kati nkubuulira tekiringa ex okufulira omuntu nti omukwano nze irevu sigisobola. Agenda kufunira akazi ogenda okuzaala munyangambe oli akawala kali mu 25 agala okazaalemu omwana obeeko n'omwana ogamba nti
ali eyo olabe ffe kye tuyitamu mwe muyitamu ate oli master kubanga mubeera isono sibula goli master of universe era mbeerawo nenkwegomera nti muganga Katonda dankani ono kyokka nga nakusooka okukola ebintu ebyo nenze natenye ekintu omanyi natenye ekintu kitimu okuzaala abaana abangi mawa kyekyatiisa dankani mamange yabonaabona nnyo nange nabonaabona nnyo andi wali obulu kyekirungi kyaki ekyo oba Canada agenda kusaba December kambere nejola mu ntajja kunemerera muzeeyi tukusibira entanda bw'ogwanga mu mukwano gwa mu mukwano n'abakazi abakugattako si abakazi abakutuulako